Oli kuchana musanvu akasirisa satu fama mwefeveri yosime programe nuje dembe. Oli mprogramu mambye seze. Kanono ke Akalowoozo komukeze gwakedo kulirize mprograma. Na kunyumirizako ku kinyonyi kye bayita empungu. Kisinga amaanyi ebinyonyi ebirala byonna. Kisinga okutumbiira mu bbanga waggulu. Ekyo kituufu. Ekinyonyi kino abange twayagadde tukitunulireko era twongere okukiyigirako ate nga bwe twongera okukyusa obulamu bwaffe mu kalowoozo k'omukeeze. Olwaleero njagala twefumiitirize era tulowooze gwe bw'oba ofunye ekizibu okola otya okusobola okukivuunuka. Nti empungu bwefunamu obuzibu mu ngeri y'okusitula ekyokulya ng'ekozesa amagulu gaayo kubanga yeebeera waggulu mu bbanga. Bwekirira wansi efuna ekyokulya naye singa emala okusitula ekyokulya ekyo neyambuka waggulu n'ekyokulya wabula mu butanwa ekyokulya ekyo nekisimatuka okuva mu njala z'ekinyonyi ekyo nekigwa wansi. Ekinyonyi kidduka mu bwangu obw'ekika ekya waggulu kimanya nti awo waliwo akabaati kitegererawo nti ddala kirabika kikaddiye era kyekikola kwe kudduka mu njazi okusobola okwejjako ebyoya byonna nekimala nekyejjako n'enjala zonna nga kikozesa enjazi n'ebyo byonna ebiyinjayinja ebiba okumpi olwo nekiddamu nekimera nekidda obujja. Nti naawe kennyini osobola okwezza obujja ng'empungu bwezza obujja neddamu ate neerumba buto ku mulimu gw'oba okola. Singa oba ofunye ekikusoomooza sooka weetereze nga ggwe ng'omuntu olwate osobole okuddamu olumbe buto nga weetegese bulungi ng'empungu bwekola neyejjako enjala neyejjako ebyoya netemera enjala empya nemera ebyoya ebipya era kizibu okusanga empungu enkadde olwo nedda nesobola okufuna ekyokulya naawe osobola okwetereza ate noddamu olugendo olw'obulamu ne lutambula bulungi. Agange nze kakose the microphone soje. Bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe va mu buliri.